Ennaku ebulambale bubazi tutuke ku lunaku mulindwa nga Uganda ejaguza emyaka 62 nga yeefuga. Munnaffe nkwaniriza amawulire agataliiko nfuufu nga bulijjo Mebo Mulungi abeerawo, nange Paul Mayinja ne ttiimu kabiriiti yaffe yonna ejjudde. Awo nno munnange tukutambuze n'ensonga ez'amawulire mangi ge tuleese, katusooke tukuwe emitwe emikulu egigalimu, tugenda kudda nago mu bujjuvu. Ebipya bizuuse ku muvubuka yasaze muganzi w'obulago. Yamupasula agenda kukola bigezo bya siniya yakuna. Namuwa olubuto, namuzaalamu omwana. Omusuubuzi w'amaanyi Hoima akwatiddwa lwa mivuyo gya ttaka. Yajingirira ekyapa n'akissa mu mannya ga ddereeva we. Omukadde alumiriza abasisita ba Good Samaritan okumugoba ku ttaka ne balaajanira ab'essaza ekkulu eri e Kampala. Oyo sisita Jema gyali ne bwe bamuyita amanye kibanja kyali kinene. Ameefuga ag'enkaaga mu ebiri. Dokita Kigoza anyumya engeri amakolero gye gazze geeyongeramu. Ekonomi nayo mugirabye etambudde. Gataliiko nfuufu tugasimbudde n'ensonga ez'abazadde b'omuwala yalabikidde mu mawulire gaffe agabootikidde olunaku olw'eggulo eyattiddwa muganzi we Kyaddaaki bazuuse. Balomboza engeri omulenzi ono gye yapaaluusa muwala waabwe mu ssomero ng'asoma siniya ey'okuna nga bazzeemu okuwulira nti yamusse. Ku mawulire agabootikidde olunaku olw'eggulo twakulaze abaagalana bafunye obutakkaanya. Omusajja n'atta muganzi we nga bano babadde mu Kanya zooni Endejje ekisangibwa mu Makindye Ssaabagabo. Omusajja yategerekezeeko lya Saadi ate omukazi lya Aisha, ng'omukazi obulago babumusaliriddeko omuzigo bye babadde basula. Ow'ebyokwenda ku kyalo Godfrey Mugalu yategeeza nga Saadi bwe yamutuukiridde n'amutegeeza nga we yaddase muganzi we. Yaŋŋamba nti twalwanye n'omukazi ekiro n'omukazi ne mutta, yanfumise akambe ze ne mala ne mutta ne mugamba ddala wamusse nti mufu mwali koza omulambo guli wanti mweguli mu nnyumba. Yategeekese nti omuwala yabadde asiika bumpwankimpanki akawungeezi nga yalabirira omuvubuka, kyokka ne bafuna obutakkaanya. Omukazi n'asaba omuvubuka baawukane nga wandiba nga yewavudde obuzibu. Nti famire y'omukyala yabadde ayagala kuggyawo muwala waabwe bamutwale mbu ng'akasajja kaavu. Abavubuka oluusi balina bye bakozesa, banywa ebiragaragaragara bingi. Omulambo gwaggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago nga ye Saadi yagaliddwa nga byakasiddwa olw'okuwa esigire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiiraano. Tunoonyereza ko kukyagenda mu maaso era ekiddirira kyakuzuula kyekyabaddewo kyennyini naye nga ye Saadi yakwatiddwa. Kyokka nga banneyimba bakyatakula emitwe okumanya ab'enganda z'abaagalana bano enkya ya leero. Abooluganda lw'omukazi Aisha bazuuse nga bakulembeddwa mu kitaawe Sale Mukama era Kabuze Kata bagwewo ekigwo. Yalemesa omuwala wange okusoma, nadduka n'amulemesa okusoma ne bavaayo eyo, n'amuwa olubuto, n'amuzaalamu omwana. Omuwala mama w'omuwala n'agezaako mumugaana n'amugamba saagala ogende fumbirwawo. Kizuuliddwa ng'omuvubuka ono bamumanyi bulungi nga ye Saadi Maganda era nga yali yatolose omuwala ono Aisha mu ssomero ng'asoma siniya ey'okuna, n'amutika olubuto bw'atyo n'amuddusa. Omuwala ye yasooka okujja eno n'akubira omulenzi essimu, omulenzi n'ajja babadde eno, nze siboogerako, siddangamu kuboogerako okuvaawo. Abooluganda basangiddwa n'abatuuze nga bakungubagira mu muzigo gwa Aisha wabadde abeera. Boogedde engeri y'ababiri bano gye badduka mu kyalo okujja e Kampala okupanga obulamu nga babadde n'ezzadde. Mukazi okuba nga yasalawo n'ajja bbaawe mu kyalo n'amuleeta e Kampala batandike obulamu. Omuvubuka oyo twamukozesaako ffe abamu, naddala nze namukozesaako n'atuuka n'akoowa okukola. Kuba kati omwana agenda kukula nga tamanyi maama ani era maama yavaaga atya mulamu ki bwe yavaamu oba biri mu famire yaabwe
bisigale mu family yaffe teri mu butemu bwonna. Kigambibwa nti Maganda okuva lwe yajja e Kampala abadde tatereera ku mirimu era yatandika okubeera awaka nga mwawulira obusungu olw'abazadde ba Aisha abaali batayagala amuwase. N'abadde abeera awaka ng'omukazi akeera n'ayiiya kawungeezi n'ajja ku kikusi n'akola n'alabirira omwami we nekyatuwadde encuko y'amaanyi ku makya saawa nga nnya nga batugamba nti yerese kwero si yasse mukazi we. Abooluganda bayingidde mu nnyumba okuggyayo ebintu by'omugenzi n'omulambo ne bagutwala e Buwenge mu Busoga gy'agenda okuziikibwa. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Omusuubuzi ow'amaanyi mu kibuga eky'e Hoima n'eyali ddereeva we batuyanidde mu lukiiko lw'ebyettaka bwe babadde bakwatibwa ku biragiro bya minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja. Ddereeva alumiriza omusuubuzi okusala ekkereje bw'atyo n'afuna ekyapa ekya square mile eziwerera ddala 2. Abdumalik Mugisha omusuubuzi ow'amaanyi mu kibuga Hoima amaze emyaka 7 ng'akayanira ettaka eriwezaako obunene bwa square mile 2 nga balikayanira ne Beatrice Bianca eyaliko ssentebe w'akakiiko k'ebyettaka mu ggwanga. Enkayana zino zitadde ku bunkenke abantu abawangalira mu byalo bya Kabatindule, Enju wamu ne Hoima mu ggombolola y'Ebbombo mu disitulikiti e Hoima. Omugagga Durakofa nga tebannamusiba yatulaze empapula za kooti ez'enjawulo okuli ne degree eyalagirawo okugabanyamu square mile 5 ez'ettaka eryali eryabba wa Beatrice Bianca. Omugenzi Noah Kasigwa Bianca asobole okutwalako 2. Annyonnyola nti yajja oluvannyuma lwa Kasigwa okulemererwa okumusasulawo obukadde 640 bwe yali amuwadde nga bapuuta ettaka lino bwe baali bafunye eddiiru ey'okulipangisa investor yali ayagala okulima ekirime eky'entungo mu mwaka ogwa 2016. Ategeezezza nti bwe yamala okufuna ettaka lino yasalawo okwesa ekyapa ky'ettaka mu mannya ge yali ddereeva we Hakim Hairora era n'atandikawo okulikozesa ng'abantu be yasangako yabawayiika 7. Abakiri wingi wona tukaikaara nabagarura saidi emu kandi twayikiranizangana ataliho kuhambirizibwa. Alumiriza Bianca okukuma omuliro mu batuuze. Kyonka abantu abatagondeza obulungi habwa system eyateirweho kandi ntondere mikore ya gavumenti bakaija mukiro bayokya amaju. Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja agenze ku ttaka lino okulaba bwe guli ng'olukiiko lubadde ku kyalo Kabatindule. Hairora Hakimu ng'ono amannya ge gali ku kyapa ategeezezza nti ye abivuddemu nti era bwe kiba kyakusazibwamu bakisazeemu nga wano omugagga ebigambo bimukalidde ku matama. Or you are not aware of what you are doing when you go to this time? I was not aware of what I was doing when I was going to that time. Minisita atadde omugagga ku nninga yennyonnyoleko bw'atyo n'akkiriza nti ye wa kibanja. So what's your legal status on the land? On the land mbaho as a kibanja holder kandi nyinawo n'enju. Then you are a kibanja holder, you are not a titled holder. You are like any of these people here. So BBC ensure that Malik is arrested. Minisita alagiddeyo omusuubuzi n'eyali ddereeva we bakwatibwe olw'emivuyo. Bianca asabye gavumenti esazeemu ebyapa by'abantu omugagga ono be yaguza. Okusaba ebyapa byona ebikozerwe bisazibwemu kubaganya abantu tuyita kuyikalira n'abataka kandi manyire tuyita kuyikira. Abakulembeze okuli ssentebe wa disitulikiti Uthman Kadiru wamu ne ba RDC okuli ewohoima basabye abantu baleme okugobaganyizibwa. Honorable Minister yamba abanyayuganda babanu kubo yabira abantu bonna. All in all, Honorable Minister, what we are requesting is the gospel that you always spread. That no eviction of Ibanja holders, because these people have nowhere to go. Akwate batwaliddwa ku poliisi ekituba wakati mu bantu okubakuba olwogwolwo. Ambrose Newagaba Katoto yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.
Mu buufu bwe bumu obw'ensonga ezikwatagana n'ebyettaka waliwo omukadde ne batabani be abalaajanidde abakulira ebyettaka mu ssaza ekkulu ery'e Kampala okuyingira mu nsonga z'ettaka libakayanira n'ababiikira ab'ekibiina kya Good Samaritan Sisters nga bano batandise n'okulisibako ekikomera nga kaakati talina na wakudda. Ettaka lino liri mu ggombolola y'e Katabi mu munisipaali ey'Entebbe. Omukadde Esezanagayo w'emyaka 82 ow'oku kyalo Kyasira e Katabi alaajanidde President Museveni ne baminisita b'ettaka okuyingira mu nsonga z'enkaayana eziri wakati we n'abasisita ba Good Samaritan. Omukadde ono annyonnyodde engeri gye yasuubizibwamu okuweebwa ekyapa kyokka ng'amaze emyaka 10 ng'ababiikira tebamuwa kyapa kye. Kibanja kyange kyali kinene n'oyo sisita Jema gyali ne bwe bamuyita amanye ekibanja kyange kyali kinene. Bakizigana n'abasisita okusala ku bibanja byaffe owulira batuwe ebyapa mukyakola ki mukyasigalawo endagaano zino. Alumiriza ng'ensonga z'ettaka lino bwe zaamusibyako n'okutuuka mu kkooti kyokka oludda oluwabi bwe lwabula ne bamwejeereza. Nenzija wano nfuna obwenkanya n'ekibanja kyange bankwata bukwasi n'endagaano yange sisita eyaliwo yaginzijjako. Kati omusaba ali mu kkooti naye kati bali mu kuzimba sipiidi bazimba mangu batusibire ekibanja byaffe tetugenda kukkiriza. Mu kiseera kino ekibanja kye kyazimbiddwako ekikomera nga talina wakudda. Pulezidenti ayambye abantu bangi ab'ebiba naye ate bannaddiini abandi badde batuyamba ate be batukaabye ennaku tesirina nawe mbisanzula. Batabani b'omukadde ono basabye Ekereziya eyingire mu nsonga za nnyabwe. Tusaba bannaddiini ffenna tuli bakkiriza sapule yiino mugiraba. Mukadde waffe n'ayambibwe. Bano si be bokka abakaaba olw'ababikkira bano nga ne Andrew Kizito naye ayogedde ku ngeri kitaawe gy'azze aliisibwamu akakanja olw'ekibanja kye yagula ku ttaka ly'ababikkira. Olw'ensonga eyo nze nsaba President Museveni, RDC, Minisita bwe kikwatako mutuyambe tufune obwenkanya. Ku ttaka lino wasangiddwawo ababiikira babiri kyokka baganya okwogerako ku nsonga eno. Bakirawo omulimu gw'okuzimba ekikomera gulondoolebwa omubiikira abadde ayogerera ku ssimu ng'eno omukadde bw'atudde mu bisubi bw'alaajana. Mumbeera gye saakolerera noonya bwenkanya maama n'ekibanja kyange. Reverend Father Max Ajabi akulira ebyettaka mu ssaza ekkulu erya Kampala ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bw'atandiseyo okunoonyereza ku nsonga ez'ettaka lino. Ese onsindiseyo omuntu? Somebody has rang me this morning. I need a report. I needed to get facts from the ground. I've given another sister. What's happening? Otherwise, I can't comment. Mu buufu bw'enkaayana z'ettaka bamulekwa b'omugenzi Paul Kaitira okuli Kizito Kamya ne Paul Kaitira bali mu kulaajana olw'abaaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okubasalira ekyapa ekiriko obunene bwa yiika 8 okubateerawo embeera eya kiremya okukkakkana nga babawaddeko desimola 50. Ekibanja kyonna tubalirwamu ziringa mu eka nga 8 ku 10. Naye essaawa zino eno baga batuwaako ka desimola 5. Desimola 5 ke ka half eka ate nako ekyapa kyagaana okukola ki okufuluma. Balaajanidde abaminisitule y'ebyettaka okubayambanga mu kiseera kino. Waliwo abazze ku kijja ne basimula amalaalo nga n'aga kitaabwe bagatwaliddemu ne balekawo empaanyi n'ensuuluulu n'obugato obw'omukyala. Bwagenze okukya ku makya nga n'ebijja babikoze eki babikimira ate nga yabaddewo ejjo yabaddewo eno nga alinayo abantu baleese okulambuza ki Monica. Banange mutuyambe tusaba ku buyambi batutwalako ettaka lyaffe. Balumiriza Monica Dianuwe eyali omuwandiisi mu ofiisi ya Chopa okubategeeza nga bw'alina ekyapa era nga yatandika ddawo okulambuza abantu. Batuli bubi buli kaseera batwetoloola bw'atambula bw'ajja bw'atunda ati nayagala kutunda. Monica aleeta abantu nti atunda ate atunda ku ttaka lyatunda kwalina ekyapa ate ng'ettaka lyali lyani ekibanja kyali kyani kyaffe. So bane tusaba kuyambibwa gavumenti oba osobola okutuyamba mutuyambe. Tuulira nga tukooye okusumulwa amalaala agamaze emyaka n'emyaka baade banyoonyaamu ki. Naye nga ffe tukuze okutuuka wano nga tumanyi ekyo ekibanja kyakayitira.
Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga poliisi y'e Kakiri bwetandise okunoonyereza ku nsonga zino omuli n'omusango ogw'okutaataaganya eddembe ly'abafu. Poliisi ya Kakiri batandise okunoonyereza ku musango ekisooka ey'okutaataaganya ddembe ly'abafu. Emisango emirala gye baguddewo bagye bali kukola okunoonyereza emisango ya criminal trespass. Christopher Goloba agambibwawo okuba nannyini ttaka ku lukomo lw'essimu ayogedde ku by'okuwa Chopawo okuyinzawo okusalamu ebyapa ttaka lino. Anti kakati olaba oyo omwami Chopa twali twamuwa omulimu okusala ku bantu nga kyajjeeyo kyatuleetera kati enteeseganya gye bagendamu abaana abo ne mwami Chopa bagitegeera saaliwo naye ng'ekyamazima amatufuko abaana tebaafuna bwempunya ettaka lyabwe babawa katono baali bateeseganya. Monica ku ssimu yeeganye ebyokwagala okutunda ettaka ly'abamulekwa bano nga n'ekyapa kyabwe akirina. Ez'amakusigira amalaalo manya biki ebyosebinamu kati funa tumusiime omugambe ebyapa bino bwe wabigaba otya omugambe Monica ekyapa kyalina yakijjawa. Noliati Namagembe ne Maria Natumwe bakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV. Ng'ebula ennaku nnya zokka okutuuka ku meefuga ag'emirundi egy'enkaaga mu 8 tukulaze engeri ebyobusobozi ne bamusiga nsimbi bano gye beeyongeddemu okujja mu ggwanga ekyongedde nno ku bungi bw'amakolero ge batandikawo. Kati bano gavumenti yabateerawo n'ekitongole kiramba ekya Uganda Investment Authority ekibaperereza okujja kuno. Okuva mu mwaka gwa 1962 Uganda lyafuna obwetwaze okuva mikono gy'abafuzi b'amatwale Abangereza. Amakolero gazze geeyongera bungi ekyongedde okuyambako okulaba ng'abakozi ku buli mutendera omuli abasoma ekitonotono sako n'abasoma ennyo bafunayo emirimu. Olwa gavumenti y'NRM okwagala okusigiza omusiga nsimbi okwongera okujja kuno n'okutandikawo amakolero yabateerawo n'ekitongole ekyetongodde ekya Uganda Investment Authority okubanguyiriza ku mbeera. Katukuleetedde Dr. Magi Kigozi omukyala yasookera ddala okukulembera ekitongole kino ng'ayozayoza bannayuganda okutuuka ku meefuga ag'omulundi ogw'enkaaga-mu-2. Bakulisa bannayuganda bannange nga tuli wano ku agataliiko nfuufu okutuuka ku myaka 62 kasooka nga tufuna okwefuga. Dr. Kigozi nga bwe yawummula emirimu gy'ekitongole kino yasigala yenyigira mirimu egy'enjawulo egigasa eggwanga omuli n'okulunda enjuki n'emirala. Agamba nti Uganda yeeyongedde okuggumira mu byamakolero n'enkulaakulana ekyongedde okukyusa eggwanga lyaffe okuva abavuzi b'amatwale bwe baalireka. N'olwekyo industries eyongedde, economy nayo mugirabye etambudde ekulaakulanye, exports nazo zikulaakulanye, fe abali mu mwanyi mwanyi terimba. Dr. Kigozi yakulembera ekitongole kino wakati wa 1999 ne2011 era ng'agamba ebiseera ebyo ebibangirizi by'amakolero balina 2 byokka. Nze nali ku Uganda Investment Authority naleka tulina industrial park ey'Namanve nga egenda etambula ey'Ebweyogerere ng'etambula naye kati nyingi nnyo yaliwo empya eziri ekapeeka ey'Embale naleka ettaka tulifunye. Kyokka bagenda mu maaso n'okwongerako ekibangirizi ekirala eky'Embale era nga nayo kati amakolero g'owamma mayitirivu. Agamba nti omulimu gw'okubeereza amusiga nsimbi bagutambulizanga wamu n'ab'ebyobulambuzi nga bano bapeerezanga bannansi okuzimba amawoteeri okwetoloola eggwanga bamusiga nsimbi wano ebanaasula. Bamawoteeri ge tuyina amanene gali mu Kampala muno ge twali tutalabangako edda wegali Sheraton 4 Point tuyina Tulip amawoteeri mayitirivu bungi ne up country. Bannayuganda mwebale tutambuleko naffe ziyina ssente gendako mu game parks tourism naye atambudde. Ayogedde engeri amakolero gye gazigakulamu era nga mu kiseera kino tulina mangi ddala. Information communication technology nze kakati nnima wano naye ne bwe sibaawo
emisaala ngusasula oba ndi Bulaaya nsasula emisaala gy'abakozi oba gyendi yonna olwaki information communication technology. Dr. Kigoza agamba nti yaviira mbyabamusiga nsimbi ng'afunye ekirowoozo ekyokulunda enjuki n'okuzagayisa abantu okuzirunda naddala abakyala. Twakitandika tukyali ku Uganda Investment Authority ne tulaba beekeeping ng'ekitundu ekiyinza okukulaakulanya Uganda. Atulaze engeri gy'azirundamu era ng'omubisi oguvaamu kimu ku byokozesebwa mu makolero agomererwa ng'obutiko naddala ag'ebyokulya. Uganda bannange okulima kulungi mulime emwanyi terimba n'enjuki nayo nno terimba mulime emyaka ginayetoololera nga naffe ffenna tuli bulungi nga tuliisa bannaffe naffe nawe tuli Independence Day naye ebeere nnungi n'omwaka gwonna. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Waaw kale nno munnaffe awo wennyini wensaba tusube nga tukumuzaamu aye tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri agamu ge tulina ge gano. Tewakyali kubuusabuusa. Abawagizi ba Shiba bajjumbidde ekivulu kye ne bakakasa nti ali lubuto. Olyo olulangira tulina ttaka lyawamu nga olaba nti kakati akangeze nti ab'emmamba balina obutaka bwabwe, ab'enkima bannabbira, naye ffe buli wa mutuba adde omutaka bwe, buli mulangira w'omukulu w'omutuba wabeera bwe butaka bwe. Kale ensonga z'abalangira oziwulidde munnaffe katweyongereyo n'ekitundu kino ekyokubiri mu mawulire gaffe agataliiko nfuufu. Abakozi ba kampuni ya Vision Group abatereka ne SACCO yaabwe ya COP bano boolesezza bizinesi zaabwe ze bakola ng'oggyeko emirimu gya kampuni emitongole. Doni Innocent Wanyama akulira kampuni eno abatenderezza nnyo olw'obuyiiya. Kampuni ya Vision Group eteekedde abakozi baayo omwoleso abatereka mu SACCO yaabwe ya COP basobole okukolesa bizinesi zaabwe endala ze bakola ng'oggyeko emirimu gya kampuni. Omwoleso gutuumiddwa tutandika Business Expo nga guyindidde wano ku kibe kyaffe bwe gw'omulundi ogwokubiri. Abakozi abalala nga bakulembeddwamu Doni Innocent Wanyama akulira kampuni eno balambudde ebikolebwa bannaabwe. Amakampuni ag'enjawulo agakolagana obutereevu ne Vision Group ombadde MTN Uganda, Uganda Clays ne Okafe n'amalala nago gakkiriza okwolesa n'okutunda ebintu bye bakola mu kibanja mpola. Wanyama n'abakozi abalala basazeeko ekye baweereddwa omu ku boolesiisi ag'okutongoza akatabo ka Bright & Groom akapya kafulumye nasaba abantu okwetanira. We put this product of ours on the market, the Bright & Groom magazine. As you know, the Vision Group is very good at holding expos, and one of our biggest expos is the Bright & Groom Expo that we held in July. And out of it, we usually create content that we put together in a magazine. So this magazine has hit the market. It is perhaps one of the most comprehensive wedding magazine and events magazine you can come across. Wanyamira yogedde ne kutabira Vision Group erijja erya Vision Korea eryatongozebwa eritambuza ebitereke. So I must say that 2 months ago we began what we call the Vision Korea services. If you have your parcel, if you have anything that you need to deliver in any part of the country, we now have a courier service. It goes across. As you know, we circulate our products, especially the newspapers, across the country, and so we can also take any other parcel that you want delivered across the country. Asibye abakozesa bulijjo okutera abakozi omukisanga guno nga beetandikirawo emirimu egyabwe. Fenga Vision Group abakozi baffe tuba encouraginga ebitone bye balina skills ze balina ozikozesa naba nga tebali wano okulaba nti beeyiya ne bakolayo akasente. Bikkaatiriziddwa akulira ebyensimbi mu kampuni eno Agasinta Amale era nga yakulira SACCO eno gyayogeddeko ng'eyambye okukulaakulanya abakozi. Tukwatagana n'abantu abatunda zifuriji, piki, sola n'ebintu ebirala. Osobola okifuna nga tolinaawo ssente. Gwe n'osayininga mpapula
n'osasula kibanja mpola naye ng'amagoba matono fooli tuba twamusasudde nga ssaako. Ayogedde ku mwoleso okuteekeddwa ensimbi ze bafuna mu musaala ne ziremwa okugenda mu kulya obuli wabula ne batandikamu emirimu egijjo babeezaawo ne mu biseera byabwe nga bannyusa emirimu baritayalinze. abolesa abaze bakola era ne basiima bakulu olw'ekirowoozo kino. Ekibiina kyaffe bakiyitako creation kyekibiina ekitegeka emikolo we are called events planners. Oil perfume ziri long lasting zirwawo ku mubiri ate okozesa katono nnyo. Crystal Beauty Accessories ekola ne oil wenvi. Eno roboti omwana ayigo giprogramminga kuva ku myaka 7 wagenda otuukira emyaka 12 ng'asobola ozimba ebyuma byennyini eby'amaanyi motoka biki. Tuliyita House of Jannah ku Park Academy Mall shop F shop L 72. Tutunda ebintu ebyenjawulo kuva mu mawanga ag'enjawulo. Millennium Infosys to supply ebintu bya IT. Tuconcentrating ku hardware naddala nga computer, ezo laptops ne desktop. Nze MD wa IT Clear Solutions. Leero naze ku mwoleso kukolesa computers z'entunda. Abaddewo n'okuwangula ebirabo. Kwasizza pen eri yawangudde. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu lino ku Lwabugedde TV. Mwebale nnyo bannaffe abasobodde okwolesa n'abasobodde okujjumbira omwoleso ogwo. Omumyuka wa sipiika wa Parliament Thomas Tayebwa yeegasse ku bazadde banne ku ssomero lya Seta High School Embalala mu disitulikiti y'e Mukono okusabira abayizi abagenda okutuula ebibuuzo ebya siniya ey'okuna ebitandika sabbiiti ejja. Nga bw'eri enkola y'amasomero ga Seta okulembeza Katonda ku ssomero lya Seta High Embalala mu disitulikiti y'e Mukono basabidde abayizi aba siniya ey'okuna abagenda okutuula ebigezo ebitandika sabbiiti ejja. Emisa y'okubasabira ekulembeddwa mu Reverend Father John of God Masaba okuva mu kigo kya St Mary's e Malong mu disitulikiti y'e Buikwe ng'etandise na kusimba nnyiriri wakati mu kwaya y'essomero Kolo by'ennyimba. Yetegeka abakukunavu abakulembeddwa mu myuka wa sipiika wa Parliament Thomas Tayebwa. Father John of God asabidde abayizi n'abamansira amazzi ag'omukisa okusobola okunnyikiza essaala. Father mu kubuulira akwotidde abayizi okwekwasa Maama Maria wamu n'okwekkirizaamu basobole okuwangula. Leero nga tuwa omukisa abaana baffe tubasibiridde entanda okwesiga Katonda mu kadde kano nga bamaze okuteekebwateekebwa obulungi abasomesa baabwe. Abasabye okuteekayo bayizi mu kalikulamu empya mu nkola nga bagenda mu luwummula lwabwe. Basabiridde nga new curriculum bweri nti erimu obugunjuzi obw'amagezi ag'omu mutwe ate ne mu mikono babeere bavumu babeere nga basabye basomye mu nkola. Mu mise n'abayizi nga bakulembeddwa omukulu w'essomero nga Boniface Sebukalu batonya ebirabo okubadde eby'ensimbi saako ebikalu ebiwerekeddwako amazina. Sebukalu yeebazizza abazadde okubakwasizaako okuteekateeka abayizi baabwe naddala mu kalikulamu eno empya n'abagumya nti abayizi bakuyita bulungi kubanga bateeseteese. Tubeere nga tulangirira omukisa ogw'obuwanguzi ku baana baffe era nga tulina essuubi nti bagenda kukolera ddala bulungi ddala kubanga bateekeddwa bulungi. Era twagala okwebaza abazadde baffe abatukkiririzaamu okuviira ddala abaana bano nga bakatweyongako ne bayimirira wamu naffe ngeri yonna gye tuyimiriddemu batusapootinze bulungi. Abazadde okubadde amyuka sipiika nga Thomas Tayebwa saako ssente w'abazadde abasiniya ey'okuna Ruth Nabayego basibiridde abayizi entanda abagenda okutuula ebigezo. Kulaba omwana wange ali wano okubasabira abayizi n'okusabira abayizi bonna mu ggwanga lyonna
kubanga tetuyinza kugenda buli wamu mu ggwanga n'okubasabira bonna ebizaamu byabwe bye bagendamu bitambule bulungi bonna basakisiidinge. Abazadde tuveeyo nnyo okumanya talenti z'abaana baffe. Omwana ono alina talenti ki tugidevelopinge. So abazadde bayamba abaana tuleme kukikomanga weekiri kwansi. The new students of this curriculum, I believe that we are going to bring the best of the best. Wewe tugenda mu holiday basaba bakole ki bekuume babere productive tuize mu class mu new curriculum babigateo babikole waka. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulire no ku Lwabukede TV. Omuwendo gw'abantu abazze mu mwoleso gw'abasuubuzi ne bannamakolero gweyongedde nga kuno kuliko n'abayizi b'amasomero. Kakati olwaleero WUMA etandise n'okugaba ebirabo era Namukisa asitukidde mu kapyata wa pikipiki. Omwoleso gw'abannamakolero n'abasuubuzi ogw'omulundi ogwasatu leero guwezezza ennaku nnya nga poliisi basimyawo bonna abeefiiriza akadde sako ne ssente okubawagira. Abagole nabo tubakolera personalized wines tuli wano mu mwoleso ate bw'okola kipapira enene ofunako emu eya free. Ezijuice zonna ziri ku discount. Mujje wano Olugogo munyumirwe. Bababela wine tubagala kugivinga back to customers. Bakira oliwo otunula nga waliwo abantu mbadde n'abayizi abazze mbungi. Abapoliisi betoogeddeko nabo okuli Anika Mugisha ategeeza ng'omuwendo gw'abagenda ku mudaala gweyongedde era ng'akunze abantu okujjumbira ennaku ezibulayo. Nyongera bajjukiza nti ffe abadde Skin Expert Uganda tujjanjaba olususulo nga tulukebedde nga tukozesa ebyuma byaffe ebikugu ebigenda okukebera sikiniyo okuviira ddala munda muli ne tutegeera kirwadde kiddala ekitawaanya olususulo. Florence Nabosa okuva ku kyalo kya Peusa agamba nti ebintu byonna biboolesa babisalidde ddala ebbeeyi eri abajja mu mwoleso. Ffe batuyita ba Itoto Cosmetics. Ebizigo byaffe tubikola mu muzigo gw'ente naye nga teguwunya. Twabisazeeko ebbeeyi mujje mutuwagire. Abapoliisi abalala okuli Philip Gava okuva mu Women's Pavilion era bakunze abantu okujja mu mwoleso kubanga buli kikozesebwa mulamu bwa bulijjo weekiri. Eno tugiwa mu toyireti nekendeeza obucaafu obuli mu toyireti negoba olusu olubi ebiyenje n'ensowera. Omutindo gwa waggulu kubanga roofings ng'engeri gye badde eridinzemu mu gya steel natera ezemu neridinga ku gya pipes. Stage leero wabaddewo okuwangula ebirabo ebyenjawulo eri bannamukisa kuyita mu kalulu ng'abawanguzi bayita mu kujjuza obukonge ku nnusu 2000. Ndagire Agatha wangudde omufaliso okuva mu reform nga gumukwasiddwa Harrison Mugondi akulira abanoonyeza akatale ng'akubiriza abantu okubeetanira. Kyokka ekirabo kya pikipiki kibuliddwako omuwanguzi olw'ensonga nti obukongo bulondeddwa banyini babadde bafulumye dda. Kenneth Nyombi nedda Mbataddeyo bebakusakidde eggulire eno ku Lwabukede TV. Tukyagenda mu maaso n'amawulire agataliiko nfuufu munaffe. Abayizi abagenda okutuula ebigezo ku ssomero lya Forest Hill College e Mukono bano bakubiriziddwa obutabeera mu kutya kwonna kubanga ebigenda okubabuuzibwa bino tebyawukana n'ebyo bye babadde basoma. Entanda eno ebasibiriddwa Reverend Father Anthony Kabaka bw'abadde akulembeddemu mmisa ey'okubasabira. Ku ssomero lya Forest Hill College mu district y'e Mukono embeera ebadde yakukuba ttendo mu kusabira abayizi abasiniya ey'okuna abagenda okutuula ebigezo ebitandika sabbiiti ejja. Emmisa yeetabyemu abasomesa abakulembeddwamu omukulu waalyo Alani Obo, abazadde n'abalala ekulembeddwamu Reverend Father Anthony Kabaka okuva mu ssaza ly'Ejjinja. Father asibiridde abayizi entanda bejjemu okutya kubanga omulimu abasomesa bagukoze nga n'ebigenda okubabuuzibwa tebyawukana n'ebyo ebizze bibasomesebwa. Era Omukama nga kwatadde ekisa kye ku
kubanga tukimanye bulungi nti amagezi gonna agasooka amagezi gonna gava mu kutya Omukama. Abalabudde obutenyigira mu mize egy'enjawulo olw'ensi ejjudde abantu ab'ettima ate balemena kwenyigira mu kusomola ebigezo. Okweteekateeka kwe mufunye muleme kutya, muleke kwenyigira mu bikolwa ate ebigenda batabula n'ebyo bye musobodde okwetegekera nga mumaze okusoma ate biretere okudduka ate mugwe. Mu mise eno abayizi batonye ebirabo nga bakulembeddwamu omukulu w'essomero lino. Omukulu w'essomero lino Obo alambuludde ku bukulu bw'okuwonga abayizi eri Omukama nga beetegekera ebigezo. Temulowoleza mu ddogo, temulowoleza mu kya, mulowoleze mu magezi Katonda g'abawadde, mulowoleze mu ssaala Katonda ajja bawaliza zammwe. Asiimye abazadde abatambudde awamu nabo mu lugendo lwabwe. Asiimye ne kalikulamu empya gy'agambye nti eyambye abayizi okwezuula nga basobola n'okukola enkuba. Bavumbuzi bakati bakoze ebintu bingi nga bali wano. Abamu jozi batukolera ekire ne kivaamu enkuba. Asabye abayizi obutawuliriza babajja ku mulamwa nga babawo obusasi. Tweweeyo tusome tukole ebibuuzo bino. Nkubiriza abaana nti abasomesa bye basomesezza bimala, temulowoleza mu kukoppa. Abayizi boogedde engeri kalikulamu empya gyesoomoozamu kyokka ne basiima abasomesa abakoze obutaweera. Basiimye n'abazadde abasasula ebisale. Administered the necessary gadgets for the new curriculum. Abamu ku bazadde basiimye omukulu w'essomero ne staafu ye nga balina essuubi ly'amaanyi mu bayizi. Tuli very sure babateesiteese bulungi era tusuubira ebirungi. Bwe kulembeza Katonda teri kitasoboka. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Oluvannyuma Father asabidde abayizi n'abawa omukisa Omukama abanguyize mu kuyita ebigezo. That spirit of fear, the spirit of failure, the spirit of sickness, we all bind it down. Misa oluwedde abayizi boolesezza ebitone. Teddy Buyinza yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Abawagizi b'omuyimbi Shiba Karungi bakkakkanya emitima oluvannyuma lw'okulaba omuyimbi waabwe ng'ali lubuto omulundi ogusookedde ddala. Abadde mu kivulu kye yatuumye neeyanzizza ekibadde ku Cricket Oval wano e Lugogo ng'ekifo kijjudde ne kibooga. Omuyimbi omwagalwa w'abangi Shiba Karungi oyinza okugamba nti akikubye n'akiyuza mu kivulu kya neeyanzizza. Kyategeze Cricket Oval e Lugogo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Zigenze okuwera ssaawa 3 nga tolina weewesa kigere so nga n'abadde beesiniikira mu mulyango nga baagala okuyingira munda. Babadde bangi ddala nga n'abamu batuuse ne bazirika. Kigambibwa nti abawagizi okujja mu bungi babadde bazze okukakasa obanga ddala omuyimbi waabwe ali lubuto omulundi ogusookedde ddala. Nga Shiba n'atera okulinnya ku siteegi ku ssaawa 4 ez'ekiro basoose kuleeta ntimba enzirugavu ne babikako ekitundu ekimu olwo Shiba n'adda emabega ng'ali wamu n'abazinyi be. Yeeyolesa abadigize nga ayambadde akagoye akalaga obulungi ennyo omubiri gwe era wano buli abadde alinamu okubuusabuusa wakkiriza nti bituufu ali lubuto. Mu kitundu ekisoose Shiba azze n'amaanyi ng'ayimbye ennyimba 9 kyokka okwawukanako ne bulijjo abadde teyeesunda nnyo. It's kind of strange. But it's so beautiful. Alabise ng'akooye n'alekawo abayimbi okubadde Palaso, Wizo n'abalala nga bakuba abadigize omuziki. Akomyewo ku siteegi nga bamutimbiddeko ebimuli ng'okusinga ayimbye n'abayimbi beyayimba n'ab'ennyimba kiyite kolabo. Ayimbye oluyimba lwa neeyanzizza mu yeebaliza Katonda kubanga agenda kutandika famire n'okubeera n'omwana. Mukwano gwe Kabako amuwadde engule
namwebaza olw'ebyo byamukoledde ng'ekivulu kiwedde ku saa 7 n'ekitundu ez'ekiro. Olwaliro Shiba agenze mukono. Ignatius Kamya yakusakidde eggulirano ku Lwabukedde TV.